okuva ku ngoma empanvu ezitalabika okutuukira ddala ku ngeri abazinyi gye bagondamu emibiri, engeri amazina g'Abannarwanda aga Intore gye gazinibwamu gwe wamma ewoomera eriiso. Wano mu nsi y'ab'obwe Uganda, buli ggwanga na buli kitundu birina amazina agaawukana, kyokka mu Rwanda Abatwa, Abahutu n'Abatutsi nga gano ge mawanga 3 agasangibwa mu Rwanda, bonna bazina amazina aga Intore. Mu bikujjuko by'okwolesa eby'obuwangwa ebya egitaramo egyategekeddwa mu disitulikiti eya Musanze gye twagwiridde ku bazinyi bano mu nsozi za Virunga ezinnyogoga eby'ensusso, abazinyi gye babadde booleseza. They're very expressive and the dance is very full of life and spiritual and I just really enjoy it. I feel like I'm in Rwanda. Abazinyi abasajja abambala ebyoya ku mitwe ne bambalira n'amafumu. Nazzi kuno ennyambala eno yabeeranga y'abatabaazi babiibya nga bava ku ludda olumu ne badda ku lulala nga boolesa obukugu n'obumanyi. Ekyokunyeenya emitwe kiraga nti omusajja yafuga awaka. A man is someone who has to take care of the family, is the one who have to look after the kids, so that when he's doing this, he says, I'm in the right, I'm in the left, and in front and back. Batuuka ekiseera ne bayimiriza amazina ne bassa emikono mu bbanga, olwo ne bakola amaloboozi ag'olutabaalo, so nga mu biseera ebirala babwatula eŋŋoma. Abazinyi abakyala banyigootola emibiri mu ngeri ey'emirembe egiyitiridde okulaga ng'omukyalo wa kuno bw'ayisa. That means they are very, very also beautiful wives. They are very friendly wives. They are very skilled wives. Omusasi waffe naye teyalonzalonzezza kubeegattako. Engeri gye bazinamu eyoleka engeri abalunzi gye bali baakazanyiikirizi mu bulamu bwabwe obwa bulijjo saako n'okweraga eryanyi. Bangi ku bantu nga wano mu Uganda n'amawanga amalala agaliraanye Rwanda banyumirwa nnyo okuzina Intore.